Inside Story Uganda, real source of political updates. Ebigambo ebikambwe ebiwemula ebikozesebwa abantu ab'enjawulo ku social media platforms. Who has not played his role? Bannaddiini tebakoze mulimu gwabwe, bannabyabufuzi tebakoze mulimu gwabwe, abazadde tebakoze mulimu gwabwe, oba bikoleddwa naye society bwetyo yo kati bweri. Well, okuddamu ebimu ku bibuuzo bino mu studios olunaku olwaleero negaddwako Pastor Solomon Male era nga tugenda kunyumyamu ku nsonga ezo. It has been some good time, but at least tumwine olunaku olwaleero. Pastor tukwandiza olunaku olwaleero ku Sanyuka TV. Kwata mu bugalo bwange. Mukama yeebazibwe. Nange nsanyusa okubeera ku Sanyuka TV. Mwankyawa nze nali mmanyi nti mwantalaka. Tutya ng'abasiraamu bwe batalaka abakyala. Tutya nga tukunoonyeza. Andi akati omuntu bw'omala ebbanga nga tomuwuliza ate nga mwali ba partners, mwali mutambulira wamu. Ogamba ndowooza yankyawa. Asebo wano waka. Naye ne ngamba okay, era bwe mwampise ne ngamba kankole ki? Kojje. So tukwandiza twesunze okuvaako naawe at least leero n'okuwulira ku ndowooza yo ku nsonga eno. Nange neesiimye. Kiki ekiviiriddeko obukambwe the other day tulaba kati n'abantu abattana bannaabwe with impunity. Mukyalo mbamutirawo kyanja. The other day twalaba omusajja omu n'atta omukyala asomesa rather abadde omu ku bakulembeze ku University ya UCU Mukono. Ebigambo ebyo ebikozesebwa ennaku zino n'ebikolwa. What went wrong? What happened? Ki ekigenda mu maaso? Neyanza nnyo. Tulina moral decadence of the highest order today. Actually tebangawo. Secondly, humanity has lost its place in this country. Selfishness kati yemaamidde. Okiraba ekirala nti abantu tebakyafaayo ki kye bakola as long as they get what they want. The end justifies the means. Now kiri very unfortunate kubanga byoyogerako byonna bitachinga all spheres of society. Politics, religion, then traditions, culture, byonna kibitwalira wamu. Buli muntu yandibadde aplayinga role ye. Foremost, abantu balina bitterness. Balina bitterness. Kyeki mu Luganda balina obukaawu. Ekyokubiri balina pain, balina obulumi. Tewali kibi nga muntu kukulimba. No finding out right from the outset wadde yakusuubiza naye yali akulimba. Ebbanga lyonna badde akulimba. Bw'owasa omukyala today n'omugamba nja kukolera kino na kino, marriage asobola okubeera mu first year nga asuubira, second year nga asuubira, fifth year aba amanyi nti wamulimba, and from that time onwards by'omugamba abeera skeptical naye alina waatuuka n'aga nti oyo bw'atyo, then n'aga nti nina okufindinga my own way and my own level. Era bw'anoba okumuzza kiba kizibu kubanga aba yakugwamu nti omulimba. Let me go back to 1980. We have the elections. Obululu bubbibwa. Abantu babaziyiza okwesimbawo. Then tukuba amasasi mu every campaign gye twakolanga nali youth wenga wa DP. Tewali rally gye nzijukira gye twamaliriza nga tebakubye masasi mu bbanga kutudispersinga nga Paul Kawanga Semwogerere ayimiridde katuti ayogere. That was 1980. And munaffe Museveni yagamba nti ye bwe babba obululu agenda muki mu nsiko. Era bwe babba obululu kuba it was total rigging. Luli kye baakola twalondera mu ballot boxes nnya. DP akaayo era ye yawangula. UPC akaayo, CP akaayo, Uganda Patriotic Movement eyali kulembera Museveni akaayo. Kati what they did bajjako bujja lebo nti DP nga kajjudde obululu. Ebadde lebo ya DP ne bateeka ku UPC. Then eya DP ne bagiteeka ku UPC. It was swapping. And UPC emerges, of course, waliwo constituencies ezaali unopposed, then endala zaali babba bubbi bululu. And that's how we went. Semwogere n'atugamba nti tujja kukola wakati he promised, but it was vain. N'atusuubiza black book, it never came. Museveni ye yatuukiriza ekigambo kye nti babba akalulu agenda mu nsiko. N'atuwa ensonga. 1, kubba kalulu. 2, injustice. 3, arbitrary killings. Kubeera bye byaleetera okuggyako Amini. Okutta abantu without fair trial, without being heard.
era n'asuubiza nti bw'akwata obuyinza azzaawo kye tuyita constitutionalism. And yagenda mu nsiko 1986 January 26 he takes power. Of course ng'amaze okugyawo gavumenti ey'obote then ey'abalutwa, even despite the peace talks ezitayielding anything. So when he gets to power, he promised us naliwo ng'alayira ku parliament. And that's why I'm so hurt bwe ndaba what is going on nga getting out of hand. Tulaba arbitrary arrests, drones, tulaba killings, tulaba abakola ebintu with impunity, with all impunity, nga tewali tteeka ly'osuubira bakwatiramu kubanga they control the system. So naliwo ng'alayira this is a fundamental change. 1986 January 29th ku parliament nali so enthusiastic, nakolanga ku Massey Hotel era nze omu kubaayaniriza Jacob Asiimwe afande omumanyi, twasuzanga Samson Kiseka former vice president, Matia Kasaija mukwano gwe naye yajjangawo era yasulangawo. Jjukira baasooka mmwa ku gundi eno departed Asians Custodian Board ng'agikulira n'abalala bangi. I got to know them. Waliwo Prince Juko Walugembe oba omumanyi, fine, all of those. Na getting to know them, ninjagala nnyo movement, and I worked for the movement okulaba nti movement taking. Nasookera ku grassroots Kawempe nga te chairman yatunda ettaka ly'abantu, uyu ne tumuvunaana nga njagala at least abantu babe nti bafuna obuweerero tuve mu biri. Sadly this is where we are. Now bwe tutuuka wano, over the years bize bidegenerating. Jjukira 1996 twakuba akalulu. That was fine. 1996. Twasooka musi delegate era president alaga nti eno constitution enkulu nnyo teri agenda kugikyusa. But over the years tulabye ekola ekyuka. Then tumanya nti constitution is just a mere paper and you can abrogate it by mere action. Obote abrogated it n'ateeka weeyiye. Eno ekyaliwo ne everyday bagenda bagijungula. Kitegeeza nti constitutionalism tekyayinza to holding together as a nation. Kwa waliwo abantu abamu abateekwa okubeera subject to the law. Ne police eyinza okuleeta etteeka and you are supposed to obey. Kakati ne wabeerawo abalala bo they live above the law. Ne tubeera ne class endala they are the law. Tinze nditeeka bwe ngamba kino obey or you die. Kati awo we tutuuse bwe tutuuka awo n'olaba nga tukuba akalulu kano akasembyeyo with all impunity byonna ne bikolebwa nga n'akulembedde akalulu okukateekesa mu nkola ali totally powerless. Ne tulaba the aftermath. Mwanga Kivumbi ebimutukako mubimanyi. Then these arrests. Kakati bikwatagana ne degeneration mu mpisa n'enneeyisa y'abantu. Kakati tulina abantu abandi badde bayimirira. Omuntu yenna bw'abeera ne pain, capability ye to think, kwe kulowooza, to reason, okwebuuza nga yeddamu, to understand, okutegeera n'ekiri plain, abatakisobola, to see and feel, kwe kubeera ne perspective ey'enti ebintu nga bwe mbiraba, kati nze nga bwe mbiraba, kungu nga bw'obiraba. Then ekirala, to remember that memory power, kino kyaliwo nti bwe twafuna kino kyatuleetera kino, n'olwekyo tuleme kukikola. Kati capability eyo emiyamba okukola rational decision abatagirina. Kati byakola byonna oyinza omublaminga naye ng'ajjudde pain, ajjudde fear, obulaminga wabwereere. You have to look where is the problem. Kiki ekikozinze pain, kiki ekikozinze abantu okwekyawa ne bijja mu mbeera. Buno oyinza obbakwata n'obasibira mu makomera, buno oyinza obbatta, oyinza obbakola kyoyagala naye nga tosolvinze problem. Okuba enswera emu, kuba ekiwundu weekiri kiri septic, endala nejja, n'ogitta endala nejja, n'ogitta endala nejja. So you look at what has caused that septic wound. What has caused empisa okugwa mu bantu? Empisa. Now tulina the clergy. Bannaddiini. Clergy be bannaddiini and all walks of life. Kubanga bebandibadde ba custodians of morality. Tebakikoze. Are they not doing that? They are part of the problem. Bannaddiini. Bannaddiini. How? Bwe tuba tulwanyisa bisiyaga, they are part of it.
bwe tuba tulwanyisa impunity they are part of it bwe tuba tulwanyisa abantu gamba nedda Katonda akuuma he is all able almighty banaddiini bakalakala na mundu mbalaba mundu bw'olaba bamasheeki nga balina emmundu mbalaba bw'olaba bapastors nga balina emmundu nga lidikazi ezibakulembera omuntu agamba nti Katonda ayinza byonna n'abasabira mu linnya lya Katonda n'amaliza ng'ate ye emmundu ze zimukuuma kati sokoleke omuntu ono omukkirizisa otya nti Katonda waali era ali ebo era n'olwekyo mwesige for all your needs. So you opposed to them having abakuumi. Then what is God for? And where is God? Nze mumpita wano. Luli twasinkana wali ekalule. Nakusanga wali wekka. Ndize I move freely because I know Katonda bw'aba tasobola kunkuma then abataliyo. Don't tell me about God. Ali disabled. So bano betulaba emmotoka zino zibatambuliramu abasirikale ekimotoka no they just abuse God. They don't have God. Era abantu abakyabakkiririzaamu I wonder okujjawo nga bakyusiza ojjukira bishop oba wa Central Buganda yasabira eggwanga lyonna bulungi nnyo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu n'amaliriza oba ye bishop ani oba makumbi bw'amaliriza n'agaasaba ow'ekitiibwa president kana akange nina okukakugamba omanyi abantu bo batulemesa okutuukako naye munnange emmotoka gye wampa ekaddiye ate kati tugenda mu kalulu emmotoka yeetaaga ndala akati such a man bishop so eggwanga alisabidde mu linnya lya Katonda emmotoka ye kuba amanyi nti president ye Katonda agisabye wa Katonda Museveni. How do you take that? Kati obalaba nti abantu balabye all that bano banaddiini kati bakozi ba nsimbi nga moral trends n'okuba nti basootinga moral challenge. They are part of the problem. Wow. Now, Uganda as a country is very unfortunate. Bungereza ogiraba erina monarch. Monarch yakuŋŋaanya abantu nga akalulu kawedde even before. Bano abeesimbawo bonna bateekwa okukola in the interest of the monarch. Era bwe bamala akalulu monarch buvunaanyizibwaye oba king oba queen okulaba nti abantu bano babadde balwanagana batabagana era tosobola kusangayo violence after elections. Now eyo twajjayo ebyobufuzi ebiri mu pluralism ebiri mu ki pluralism ebiina byabufuzi banaddiini are part of the state by the way ebungereza they are part era their salary earners oba stipend earners Archbishop, the bishop bonna clergy bonna state yebasasula ey'Ebungereza and they work for the state. Kyovolaba all bishops ebungereza batula mu House of Lords. Ekola amateeka kyovola n'ebisiyaga babiyisa and they are part of the problem. Nga bwolaba indeed they are part of the road, part of the problem. Eri morally ne wano nabo they are part of the problem. Mweba naddiini betunuulira. Yes, mututunuulire naye nze nkugambye this is where we are. You need to tell the king and the king itayambadde. And you're saying that you are also part of the problem. I'm part of the solution. That's why ondaba nti nyimirira on my too without fear, without favor, without compromise. You want that problem to be solved. To be sorted. Now, America bwe balonda president waabwe amaliriza president waabonna tasobola gamba nti mwe temwanonda sijja bakolera kino. He is responsible for all. Challenge yaffe ng'eggwanga nti tetulina reconciler after elections. Omutabaganya oyo yandibadde neutral. Yandibadde ayimirira mu mandate ye kati nga Christian leaders. Tuyimirira mu mandate eri mu Proverbs chapter 31 verse 8 to 9. Yimirira. But Intelligence Council gezaako to call for reconciliation. We've seen those calls. You see, nabadde ndaba Archbishop Kazimba Mugalunga ayogera ku lunaku lwa January lumu nga yeegayirira president asonyiwe abalala bonna. Once you tell him to forgive kitegeeza nti bali bonna bali guilty. No. The calls for reconciliation and dialogue. I've heard that is just mere hearsay oba mere words. Kati bagenda ne boogera abantu kye baagala bawulire. The best way forward would be mbadde nkyakubuulira nti kati Uganda olw'okuba president bwe tumulonda abeera wa movement. Abeera wa kibiina. Wa kibiina. Si wa ggwanga. Then ekibiina ne kitandika okusuperimposinga bikyagala so si kirina interest ey'ekibiina. National
interests z'ekibiina zisupersedinga national interests. Okiraba era buli omu kibiina kyobula ne bano bonna babansubuga kati nange ensaze basibambi nange ngenze bagende nze I don't mind where they go naye bwe baba tebaservinga interest ya ggwanga bantu tosobola kubanga olina abantu abableeding priority eteekebwa ku interests za kibiina as opposed to interests z'eggwanga. Bwe yajja Kawempe yatugamba abeekawempe mulunda bubi kye muva mutufuna services. Ekibazo bakyogera President yennyini Yoweri Kaguta Museveni kati oŋŋamba otya nti interest z'abantu zezisinga interest ya kibiina ye mumuwa abantu abagenda okutuukiriza byayagala full stop. Nti bali abalala who will be yes. Pastor, I think context mwe yakyogeraga nti bwe balonda ab'ebibiina ebirala bo bawakanya buwakanya. Not necessarily ne mu America bawakanya era bakuba obululu mu Congress ne bakuba obululu mu Senate ne bagamba no ekyo bakigaanye oba bakikkiriza. Tosobola kugamba nti buli omu ajja kukkiriza ky'oyagala naye leeta ekintu ekigenda okuyamba okugasa buli omu then omanye nti bwe kiba nti ekyaleeta instability kyali kino how do we eliminate it kireme kuddamu kubanga ne bw'ogamba nti you resist it okuba enswera eno neno gikuba onoogiggalira time will come when you go nga tosolvinze problem that problem will remain. Okiraba kakyembadde nkugamba nti bannaddiini bandibadde reconciliatory factor nga bayimirira mu Proverbs chapter 31 verse 8 and 9 yimirira munnaddiini lwanirira yogerera wolereza abantu bano namwandu mulekwa anyigirizibwa atulugunyizibwa atalina ddoboozi atalina bwogerero. That is our man. Abaffe tebakoze kimala. Have they done enough? Let me tell you. If Interreligious Council kati kanjitwale wamu oyo nanga bweri, I want to provoke them. This is the best way forward. What is causing a problem is the system twina systemic decay as a state. Systemic decay ojemanyi ani ono gwe baakwata nga yateganga boom n'agamba bayeekera. Ojjukira omukazi yattibwa Kaleerwe, ojjukira yattibwa Eggaba nti bayeekera. Then later on General Muhoozi comes up n'agamba this man boom babadde batega nti era n'akwatibwa police officer. Kitegeeza nti president waffe batera omuwa wrong information. So what are you na acting on it. So his intelligence gundi kati agencies. So challenging Intelligence Council ku ki singa eyimira nega nti okay president akolera ku information intelligence bwafuna intelligence enkyamu ajja kukola wrong decision nga basis ku information gyakola ki gyalina, and that has been happening. Amini bagimuwanga obote bagimuwanga era bw'oba oyagala buza Chris Lwakasisi omusajja eyagenda yali brigadier eyagenda nga balina obote n'agamba obote nti Museveni tumubya amasasi ne bw'omukuba bwoti alikwata kukwasi nga ateeka mu kanzu afuuka kapa afuuka ki atye asobole obbawa ssente. Intelligence okufuna ssente erina okuba nti bafuna bawayo information eyo bw'ebeera faulty. Interreligious Council erimu amakanisa, erimu emizikiti, erina clergy abasobola okukola that role ogamba president bwe baba bamuwadde wrong information. How do we furnish him with right information? Tekoboko kyekyaliyo, kyekyali Embaale, kyekyali eno, okay Butambala bamugamba nti abantu bava mu bitundu birala. But it so happens nti babaziika Butambala. Kati bw'ojja ne that data Interreligious Council nega nti sebo wekitiibwa president twagala kukulaba. Kwatasobola gana kulaba bannaddiini. N'akabamugamba nti tuleese this report. Mu Bayibuli mulimu kabaka Theophilus. Yalagira Luka was a doctor. N'amugamba mpulira ebya Yesu naye sibitegeera. Kabaka nga yayogera. Kabaka naye mbadde njagala onfanishing with a clear report. Bano boogera kino. This is sigitegeera. Can you please gather onkolere? So that basis Luka yakola research
era bw'osoma Bible, the book of Luke is a research masterpiece. Era awandika nti Oweekitiibwa Theophilus waŋŋamba to do ABCD, kati eno ye report gye nkuwa. If the clergy can emulate Dr. Luke eyawandika Luka n'ekola report ekwata ku death, ekwata ku imprisonments, ekwata ku arbitrary arrests, ekwata ku bavundira mu makomera, kubanga osobola ogenda n'oga nti bamukwatidde ki, abantu bene baga ffe twali tuli wano nga tunyumya mboozi nti omusajja abadde yeekola bi. So case by case ne bazidocumentinga. I'm very sure president asobola okukola credible decision n'agamba no, we must stop the bleeding. Kubanga Congo bleeding yogiraba ebeera vicious. Gwolooza nti by every descent ogisirisiza naye waliwo bw'otojja kusirisa ne tumaliriza nga all opposition leaders tewaliwe beekutte. Ono bamuvunaana nti yakomitinga terrorism. Ono yakuma mu bantu muliro. Statements z'oyogedde mu campaign tewali ngeri gye ziyinza kubeera spinned ne zifuuka kukuma bantu muliro. Kubanga buli muntu mu campaign ayogera byayagala. Bungereza beekuba ennyanja ne beekuba amagi. And at the end of the day akalulu kawedde. So we should be marching forward ng'ebyo tebikola kitebiriiwo. Kubanga tusobola kungamba nti ffenna twogera. Wali okontestinzeeko mu kalulu. Nze 1981 1982 1982 na contestinga ne Mulyanti yali wa UPC Celtic. Nze nali wa DIP. Nga ovuganya ku ki? Health Ministry. Era nze nawangula. Buuza Tonowana kuba twali naye Celtic. Yeah, he's a no B. Yawandikanga akatabo kaffe. Ye yali editor in chief owa Celtic Mirror. In fact yali wano akitugamba ekindi. Yabagamba. Imuga Celtic Mirror. Yawandika. So yatandikira mu ssomero okuwandiika nga bagenda mu Kevaawo ne bewa yaje yatandikira Walagi. Eventually namuta. Kakati. Walagi amuvaako. No, you see our story. Tosobola kugikyusa. Tonowana cannot tell his story nga tayise. Nena kyogera wana kati twayiga omwenge bwetu tyo. Era Tone nange otulaba we talk our lives. Kuba tolina kyojja kunjogerako kyeseeyogeddeeko. So bwe twesimbawo yanjogerera amafukulena but after elections we continued. Because that's what we all want to see as a country. Healing okugireeta. Bannaddiini must play their role. Naye bwe bagenda erwakitula oba mu State House ne bagamba bugambi webale kuleeta mirembe, webale kuleeta kino, webale kuleeta kiri. Historian ejja kugamba, I'm a historian, ajja kugamba tinga President Museveni tannagenda mu 1980 tetwalinawo buyeekere lweru. Era singa teyagendayo tetwandifiiriddwa abantu kakadde. Okitegedde? Nolikyo bw'ogamba nti yaleeta emirembe sooka onoonye ani yagijjawo. Because what we want as a country now is that healing. But who's going to spearhead it? That's why I've said kati bannaddiini era nina provoking and I continue to provoke them. Nina paper gye mpandika for them okubalaga bwe kiba nti Theophilus baamukolera alipoota Theophilus baamukolera alipoota eyagikola ye Dr. Luke. Ate tewali munnaddiini asobola kusomesa theology oba kubuulira njiri nga tayogedde ku Luka. Nga tasukootinze Luka. Kitegeeza bw'oba emulator, bw'oba disciple, you emulate. Tosobola kuba clergy nga tukwotinga Luka. Luka onoomukwootingako bye yayogera byokka oba ojja kufuna basis yatandika atya okuwandiika Luke, the book of Luke. Yali under mandate nti mpandiikira ntigire. Kane president waffe yeetaaga alipoota emutegeeza si bino byakujja wali ku kituuti. Bw'eba nnene ngeri detailed katugambe eriko pages oba 1000 oba mmeka from all over the country, then tuteeka okuba n'agisummarizing agambe nti kati zino statistics nga bw'olaba Muvawala siye Muvawala akulira National Planning Authority. Bwakola report then ne bagitwalira president apikinga mu buno ki kuba bamugimusummarizing daga ile kati abantu tuli obukadde 45 naye twandibadde 48 abasajja batono ku bakyala ne youthful population yesinga obunene. How do we now address that youthful population? Unemployment is so
eri bweti. How do we address unemployment? Then notandika okuleta measures. Kwa president bwe kiba nti afuna wrong intelligence on politics, on security, on morality, nga nebisiyaga mu bitwalidde. Simanyi kiraba. Kati how do you now help him understand, okay, wadde babadde banfeedinga kino, this is the truth. Bannaddiini boogera ki? This is the truth. Si kwogera bwogezi, this vabo. Omuntu ayogera ekintu n'akikyusa. Kanzijayo ensimbi zino kusanyuka kwoli ndi ne Pastor Solomon Male. Otukoze bulungi, but njagala butukomawo mu dakiika 10 ezisigaddeyo. Tudde mu mbeera zaffe za bulijjo society ng'oggyeko eno waggulu gye tubadde kati, but oli wano ku TV kati Pastor. Tekigaana mwana ali ku TikTok oba ku YouTube. Bakiyita kuyisaamu ggaali okuvuma okugamba ogunene bwe buti. Ndowooza bwekityo si bwe kyalinga luli. Lwaki kiri bwe kityo kati katujje tutandikira kusanyuka kwoli bwe tujja tutandikira awo tuva gamba ebyogerwa na kutya tusobola okufuna kusonyiwagana reconciliation n'enteeseganya dialogue going forward, especially mu kaseera kano nga twakava mu kalulu. Pastor Sebo, abaana abavuma abantu abakulu tebakyabatya ku mitimbagano oli tekimugana kubawo gambo ddene gy'oli nga bw'oli wano. And people are asking, how did we reach there and what should we do now? Abaana abatakyatya abantu bakulu kiki ennyo, especially ku mitimbagano. Bw'okola ekintu ekiri inconsistent with your profession of faith, with your status. Come again? Bw'okola ekintu ekiri inconsistent with your profession and status, kitegeeza nti osse trust ey'abo abandi badde bakukkiririzaamu. Kati trust y'abantu in big figures eri murdered by the conduct of those betulowooza nti be batukulembera oba be banene. Bw'olaba bishop ng'ayogera oba ng'asiisiriza oba ng'akondeeminga kyatatekwa kukondeeminga oba ng'asalira omusango yandibadde tasalira yandibadde pleadinga for, kati bano abalina bitterness agaana edda. That shouldn't be. Buli lw'olemwa okutuukiriza ekyo ky'olina okutuukiriza, trust neevaawo, okuddamu okuwa guidance kiba kizibu nnyo. Kati njagala tukkirize ti clergy tebakyasobola ku directinga moral trends olw'ebyo bye bakoze, bye bafunye amamotoka, balala balidde bisiyaga, balala bakutte bakazi. Bw'ogenda ku mitimbagano wonna ojja kulaba atrocities bannaddiini ze beenyigiddemu, n'okuba nti bastrengtheninga the hands of the wicked. Be basabira abasse, be basabira abatemu, be basabira ababbi b'amabaati be babasabira. Kati onaga naye babba amabaati gaffe ate bannaddiini be babasabira. Gwe bw'obeera gwe, can you still trust those people? Kati obalaba kati tulina abaana bakyetwala. Abaana bakyetwala tebakyawulira kubanga abandi badde babawuliza empisa zaabwe zaasiwuka. Kiringa maama bw'otandika okwambala enkunamyo onoogamba otya muwalawo ntoyambala nkunamyo, era olaba enkunamyo ezambalwa abaana bawala bw'ogenda okutracinga bamaama baabwe zezo ze bambala. Ekyennyanja kisooka kuvunda mutwe kyokola gwe maama n'omwana kyajja okukola ate ojja kuba tosobola kumugamba kubanga moral authority tukyagirina. Kati custodians ba morals kasita bavunze, then ekyennyanja kyonna kirina kuvunda. Kyova olaba nze my focus is bannaddiini baddemu embala n'empisa kubahamaringa. So how are you going to do it? Kubanga already I'm doing it and I'll continue until I die. I'll not stop. Tewali Museveni yagenda mu nsiko okulwanyisa byagamba nti kubba bululu. Nina kati bakyabubba. Naye nze ensiko gye nayingiramu kuzzaawo moral fiber mu ggwanga. Eri broken. Who are the young people going to look to? Kuba kati challenge tulina be bayita ba celeb. Bw'otunuulira empisa zaabwe, nvundu, njaga, be bali mu sex sprees, kati abo be ba directing a moral trends nga nabo bawemuzi. Okiwulira? N'abatunulibwa nga ba celeb, abayimbi baani? They are rogues. What's that? Abantu batalina mpisa abalyabo bavundu.
ate bano bebeegomba kuba ayimbye oluyimba kuba ayogera kuba afuna television show ne mukyaza kusanyuka n'ayogera ne yeewaana bwapyanga abakazi bwakola bino bwakola biri kati omuntu bw'abeera but that is what is all over the media, maybe social media ne mainstream media. Era obeerako luli watulanga ku TV n'ogiraba n'abaana naye kati programs ezimu weekanga. So ogenda kikola otya okulwana okulaba nti embeera edda mu nteeko? Yes, ogambye ogenda kuba oyogera ensiko gye wayingiramu, but okikoze for a long time and embeera eyongera kwonooneka pasta. But I think even if nkikoze over a long time, aba bayimba akayimba ka move on, yagambye Voyage and the Sailor, they both have the same goal. Zisifaayo oba bakkiriza kyengambo oba tebakkiriza, so long as I shall always tell myself I've always tried. Ogenti onewunyisiza nti abaana bebeegomba tebalina kyebaali beegombye kubanga ate bo babi nnyo kati foolish figure nkugambye oyo simanyi gwoyogerako but kyenkugamba nti kati empemula gyawemula naye ate bamuwa platforms, media platforms mpitirivu ne ku TV azibeerako. Bwogenda kuba alinnye ku mmeeza nti ayimba, abalala obalaba bayimba bali bwereere. Kati abo be badirector mall friends kubanga omwana nayagala abeerenga gwe yalabyeko. I think ekizibu pasta kiri nnyo ku social media. Era kati olaba okuvuma nti avuma afuna likes. Kyova olaba Ssaabalamuzi namwagala. Tetujja ku entertaininga bano batuvuma kuba baagala likes. Bafuna likes nga bamuwa ssente. Ssaabalamuzi yakola muganda wo. That is perfect. Malema Birizi kati ali mukwene ne bana. Tusobola kuwemula, tusobola kuvuma. You need to give respect. Ate naddala yasoma amateeka, are you using the law? Kuba nange ataagasoma, I use the law. Tewali mateeka gasobola kukola ku bana abawemula nga bakozesa mitimbagano, abakunama, abambala enkuna b'oyogeddeko. Baleeta etteeka lya pornography. It was just political. Era awo eryakoma. Muganda ng'esempa baamuteeka ku commission simanyi oba akyatulako. But that was that. Omanyi Uganda is a country where there are so many laws, but none is obeyed. Is even implemented. Is implemented. So kati tuddayo wali. Era kyovalaba, I think omanyi twagenda ne tutta social fiber ey'abakulembeze ab'ennono. Kati ate abakulembeze ab'ennono kuba tebalina powers. Omanyi kye bakola? Kati bano ababalina babakoleramu bukolezi ssente. Tetugenda ku binu. Kati binu ne basolooza sente oba kabaka agenzeeyo oba kyabazinga agenzeeyo baani agenzeeyo naye nga mazima bo bali abategesa ekivulu bakola ssente. Yono talina nazakifunamu, tasobola nabagamba bino temubikolamu. Ne bajja ku kivulu nga kabaka agenda kubeerako ne beekatankira omwenge n'ennikati ne zigwawo. Ne bagenda mu night prayer nti bagenze kusaba, nikazi ne zisigalawo kubanga ne bali gye bagenze okusaba nabo baagala ssente. So kasita twaseesetuka okuva wali ne tuba nti morality ab'ennono bakabaka bakyabazinga baani abakulembeze b'ennono tebakyalina power. Actually tebalina power kuba constitution yabajjako obuyinza. Now boogerako bwogezi naye tebasobola kwenforcinga. Kati ne kiba nti bannaddiini ate bo abaali basigaza that constituency ate bafu. They are rotten. Kati kitegeeza nti moral trends tulina kuddayo kuzinoonya buto. Naye pastor mbuuza gw'onenya bannaddiini okuba nti bafuna amamotoka okuva mu gavumenti, bafuna opportunity nyingi nnyo okusinkana president. Naye we batuukayo basaba busabi mirembe ate nga tewali mirembe. Ne balimba in broad daylight. Nga Chris Lwakasisi yasobola okuwulira president ekyamazima n'amugamba eriyo bangi abaasibira obwemage nabo wandi batadde. Emmotoka tewali zeetaaze. Eki emmotoka zibabawa okola ki? Tewali zeetaaze singa obwozi weereddwa okuyambako okubunyisa enjiri okutambula. Naye basolooza ssente abakkiriza ne babawa emmotoka. Omanyi buli lw'okkiriza okulya ekintu ky'omuntu bagamba nti he who pays the piper dictates the tune. Kati nkusasudde ddamu oyogere
nga nkusasudde nkusasudde onkube ku nsolobotto onkube ku nsolobotto era ekyo bulabe emirundi mingi nnyo pulezidenti abagamba mubeere eyo bwe munajja ewange nange nja kubatiza omusajja abatiza alina fayiro yange ey'ebisiyaga leka mukolere kampeyini omusajja abatize ate nga yampa sente n'enzirya abasirikale bo baliwa abaki abasirikale bo God has angels in charge of me seetaaga abasirikale ate baaki so tolina basirikale katonda bw'aba tasobola kunkuma abataliiyo. That is a statement I've always made. Already pastor kuba God is wanga muno pastor you're one of those I think powerful pastors powerful in a sense that obaddewo ibanga then ate muli outspoken banno abali mu ssaba category yo balabana n'abasirikale for their security. You need security, don't you? Those are religious merchants doing business under guise of religion. God is a catchword. Naye tebamutegeera era tebamulina. Jesus is a catchword. Esika abantu kuba abantu bali desperate baagala kuwulira Yesu, baagala kuwulira Mukama. Naye nga the truth is they don't have God and they don't understand him. Religious merchants basuubula. Naye nga basuubulira mu ddiini. Era bo bottom line is money. Tukoze tutya profit. Kyova olaba ne Benihini ajja kuno n'amaliza n'aga nakoze loosi nakoze makuba. Ate mu ddiini okoleramu loosi. You serve the people. You serve the people and serve God. And you serve God. There is no profit, there is no loss. But here, omuntu agala twakoze profit. Kyova olaba so many people are fighting over money, which I do not. Nze manyi nti bwe mba nkola nze neekolera hachare yange neeyaluliza enkoko tunda obukoko nasalawo to eat clean money. Jangu osasule service njikuwe oba osasule product nkole kinjikuwe naye sisobola kuddaawo kumanipulating abantu abali ku kisenge balwadde ba Mukenenya baavu mbagambe nti njabbawa njabbagaggawaza katukute ogende ekola emirimu kitegeeza Alan akugambye nti webale he appreciates you for your consistency and boldness when it comes to speak for the voiceless. May the good Lord see you through. Amina. Sonyiwe dakiika zo zewadde osabe tuzisusizzaamu naye katukute kati ogenda okola ebintu kale neyanza nnyo tudde mutusinkane Mukama akuume.